bulungi nnyo nti mmwe mbadde munkozesa wano. Waliwo abantu abajja ne bakanikira emmotoka ku makubo n'ayiwa amafuta gasaanula koolansi. Njagadde okukiragira wano emmotoka eno etudde wano ebadde etiiriika kati ne amafuta gano gagiza obubinga koolansi era nkulaze wayise koolansi kati kino kiba kinya potulo ebinnya byosanga konaki kubanga koolansi amafuta gasaanula koolansi oyira asaanula koolansi kati nkubiriza abantu nti tuleme okukola nga ebintu motoka bwe beetonya genda okikole ereme okukosa ki webanga eyonoonese gitwale mu garagi naye nga tukanikira ku ki ku koolansi kyobala nti petrol station tebakozesa koolansi bakozesa concrete bakozesa pavers kubanga bamanyi nti amafuta gajja kusaanula koolansi oyo bafune ebinnya so kati bino bye tulina okusomesa abantu baffe bafune okumanya ate tugenda kutandika okukwasisa amateeka bwe tukusanga nga okanikira ku kkubo oyira omuyuye ku gundi naye tugenda kusooka kukusomesa nga bwe nkikoze wano mwandibadde mukwirako mu ngalo kubanga bingi nnyo bye tulina okuyiga ebyo byoyogeddeko naye ate tulina n'okuyiga rights zaffe. Yes. Our rights as citizens. Exactly. What are our rights? Many there civic education. Yeah. But now Uganda tebamanyi rights zaffe. Tetumanyi rights. Yes. Tubola abantu yes. Kubanga tetumanyi rights zaffe. Naye paada ekyo badde okikoze bulungi nnyo ozze osomesa abantu rights zaabwe era singa paada otuyambayo ne tufunyayo akanyomero oba nga ogenda ku TV radio ogenda kuvugira ddala omulamba on behalf of Kampala tujja kuba twesimika kubanga tulaba constitution etuwa eya self defense omuntu aba azokuluka newaba nga omusirikale kuba kiki olina right ya self defense olina right yo wenyini okukola kyosobola ng'okozesa amaanyi amasaamusaamu agaliko mentioned n'agooli gaze nago tukozesa bangi nnyo omanyi omusobola wano ate n'ogyayo ekyambe n'omufumita okitegera bulungi ebajja kitwalanga olina okusalawo kale banziki oba nirwaniko Father mpagide omanya ababbi abazibwa nnumba badinga kugandi koyi nakokinga nensala esasi netwala pakati kikuzaako egamba mu ggwanga actually tuli mu lutalo olutalo lwine nga bali musigo bibiri so tulina okubeera abakristu abantu ab'emirembe na biki naye we have a right of self-defense whether in words whether in works. Yes. It is our constitution. Father, thank you so much era mbadde mbebazaawo okuvaayo okwogera ebigambo byo mubikozesezza wano sinaba kulaba abantu bakozesa bigambo ate mwana wattu ne bawulira abamu kubanga mwe muliwo kati okwogera aba ne bawulira naddala abo bamawale bagezezaako okubawulira era tusaba mwongere mu maaso mwongere ne bannaddiini abalala banange mubeere emirembe mwenna mukama abawe omukisa mu byonna.